Tuline President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ab'emityana abaguddeko mu Labadaba style era bamwekangidde mu kisaawe. Ono ye President w'abantu eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti bo ab'emityana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine jjukira baatugamba nti bawumuzzaamu entambula ze, naye mukwano gwange aba emityana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaguddeko mu kisaawe. Ate nakyo kibadde kirungi nti nabo bazze bulungi, bazzi bangi nnyo ddala okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tuli mityana bali tebalina kye batugamba, Kyagulanyi Ssentamu yabaleka dda, tebalina kye baddamu bambi, tebakyalina kye bagamba bantu, tebalina kye bagamba ggwanga. Omukulembeze w'abantu eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mityana. Wenjogerera kati nga abamu ebigambo bimaze okuba nga bibaggwako, tebakyalina kiddako, tebalina kye bagamba. Omukulembeze w'abantu ye agenda mu maaso n'okola ekituufu kyalina okukola, kubanga kyakola tekiri nti oba kimenya mateeka, akikola ku lw'obulungi bw'eggwanga ate era n'olw'Abannayuganda awamu n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Era tuli basiimu nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe abatambula naffe ku lw'omukulembeze waffe, ku lw'obwagazi bwe tulina okulaba nga tutereeza Uganda ng'era Uganda etambulira ddala bulungi nga bw'erina okutambula. Tuli mityana ne President w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency bw'aba nga asazeeko bannamityana ate ebigambo biba biralamuko, naye nga tukwaniriza nnyo, tukwebaza nnyo President waffe. Mwebale mwenna abalonda Kyagulanyi Ssentamu, mwakola ekintu ekituufu. Banange tubasiima nnyo ate era netubeebaza nnyo. Tuli basiimu nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe, tuli mityana kyenyinza okubagamba era nga President obubaka wali ddagala. Lwaki tewali byuma bibakebera? Lwaki omukazi agenda okuzaala n'afa kubanga tewali gloves? Yensonga lwaki amasannyalaze bagakutulako? Yensonga lwaki baddokita baffe bakomplaininga balala beekalakasa kubanga tebafuna na misaala mu budde? Bangi nnyo bafulumya eggwanga, bagenze Kenya, bagenze Zambia, bagenze mu mawanga malala kubanga bo basasula abantu. Kakati ggwe osigadde kufa bubi mu nsi yo ku ttaka lya bajjajjabo. Oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'ali muyinza Museveni, abaana baffe bakyasomera wansi wa miti. Oluvannyuma lw'emyaka 40 abasomesa tebasasulwa bulungi. Tunuulira enguudo ze tutambuliramu. Gwe lowooza ku luguudo olugenda ewammwe gye bakuziika. Nekino kankibabulire, buli mwaka Uganda efiirwa triliyoni 10. N'abagamba biliyoni erimu miliyoni 10. Kati triliyoni erimu biliyoni 10. Kati buli mwaka Museveni n'abantu be babba triliyoni 10 mu Uganda. Ezo sente zimala okukola buli luguudo lwa Uganda kolas. Uganda kilomita z'enguudo zonna road network ziri 360. Ezo sente ze babba omwaka zisobola okukola enguudo zaffe zonna. Byemba sente weeziri, abakozi muli bavubuka bato, naye sente zo zonna zibbibwa bubbibwa. Era kyoba olaba bwe tugenda e Bulaaya tugamba abantu abeeyo nti baganda bange mukwate ebyobugagga byebyo. Bano abasajja balina zi streets e Bungereza zonna nga bazigula ku sente zammwe ze bababbako. Sente zonna ze nga yabutabalikanga bubo naye ne babbako kwota namba, ekyo ne bakitemako ne bakiteeka wali. State House yandibadde ekitiibwa, kati ntabiro y'ababbi. Parliament naye mulaba ebigendayo ne Maama Lusubyako. Baganda bange, ndi wano nga sinaba nagenda maaso, njagala okubasuubiza nti olunaku lwe ndirinya ekigere mu eyo State House egenda kuddamu efuna ekitiibwa kyayo. Olunaku lwaleero omuntu wabba obuyinza bwennyina obutono bwakumugoba.
naye ate nyinza n'okumugoba nga nkozesa obuyinja bwe mwankwasa naye ye omuyekera n'akozesa Anita Mongo n'agamba kale wadde gwe wamulonda tojja mugoba. Naye njagala obategeeza ndi bwe ndiba nninnyemu eyo State House sijja kukoma ku byakugoba. Omuntu aliteeka omukono mu ssente z'omuwa omusolo omukono gwo mwe gujja okusigala. Ne bw'olibeera muganda wange ne bw'olibeera kyali wange ne bw'olibeera mukwano gwange twakola endagaano n'abantu nti ssente ze tusolooza mu musolo gw'abantu zirina okukola ebintu ebigenda okujuna abannansi bonna. Ekyo kye tulowooza, ekyo kye tugenda okulowooza nga tukutte obuyinza. Nekino kankyogere engeri gye ndi Masaka. Bannange muwulira bingi nnyo ku rediyo naye amazima amatuufu tewaliiwo njawukana zonna mu kibiina kyaffe ekya NUP teziriiwo. Kino nze nkibagamba omulabe waffe ali omu baganda bange omulabe waffe ye Museveni ne famire ye abatuddeko buli kintu abafudde abantu baffe abawejjere bawambye ettaka lyaffe basanyizaawo amasomero gaffe basanyizaawo ebyenzijanjaba byaffe basanyizaawo enguudo basanyizaawo amasomero boononye ebyenfuna by'eggwanga. Abo be balabe baffe. Museveni ye mulabe w'ebyenjigiriza mu Uganda. Museveni ye mulabe w'ebyenzijanjaba mu Uganda. Museveni ye mulabe w'okwegatta kwaffe kubanga akozesa ssente nnyingi nnyo okumakinga sure tetukwatagana. Ateekamu ssente nnyingi nnyo. Era njagala okubategeeza buli w'otunuulira ekibiina kyonna mubigoberere DP, UPC, FDC wonna buli w'olaba bwe bayita obutakwatagana wabaawo ssente za Museveni. In fact si ssente za Museveni, ssente za kibi kubanga ssente zaffe ezo ekizifula ssente z'ekibi kubanga ziba nzibe. Nengezo ssente zammwe bakozesa ssente zammwe ate okunafuyamu. So buli w'otunuulira zibeerawo baganda bange. So njaku omulabe waffe ye Museveni si mulala. Abalala bonna akozesa bakozese. Alonda bulonzi n'akozesa n'asuula nga bwe yalonda Besori Mulondo n'amukozesa n'asuula n'alonda bakakoza mutale n'abakozesa n'asuula. Alondamu gwe musinga okwagala, alondamu gwe musinga okuwa ekitiibwa, alondamu oyo gwe munakkiririzaamu amangu. Naye kyamukisa mulungi nti muli babuufu basebo ne banyama. So omulabe waffe ye Museveni. Bwe tuli Buddu nekino kankibagambe abaana ba Buganda bwe muli wano, abaana ba Buganda bwe muli wano kandabe emikono gyammwe oba bwe muli. Kati mwe abaana ba Buganda bali wano, abaana ba Buganda bali wano, abaana ba Buganda abali wano. Nsaba okubategeeza nti omulabe wammwe si be bakungu b'emmengo. Nsaba okubategeeza nti omulabe wammwe si be bakola embuga. Omulabe wammwe ye Museveni abanafuyiza abavuwaza obatuusa ku mbeera eno. Newankubadde abantu abamu bakozesebwa okunafuya abantu baabwe naye nabagambe temutunuulira nnyo gwe bakozesa. Era njagala okwosa mukisa guno okusindika obubaka eri bakadde baffe abatutwala embuga. Bakadde bange mwenna ab'ebitiibwa nsaba okubategeeza nti omulabe wa Buganda si be bano abaana ba Buganda ababanja kabaka waabwe. Nedda, omulabe wa Buganda ye Museveni kuba Museveni yasangula Buganda ku maapu ya Uganda. Simanyi bamutegeka. Abannabuddu mubadde mukimanyi nti Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda? Abakulembeze bamwe bakibagamba. Kati bwe muddangamu okulaba omukulembeze mu kitiibwa mu bukakamu mumwebuuzangako ku nsonga eyo. Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda tekyaliwo, kati bawandikawo ekigambo Central. Nsaba mugende mukinoonyerezeeko. So kati oyo
oyo anafia Buganda akuganda gwe okweyita Omuganda n'agamba okunakulya gwe ng'Abaganda alcrush oyo ye mulabe wa Buganda. So abakungu abatwala balina okumanya nti oyo ye mulabe wa Buganda, si mu abaana ba Buganda abaagala kabaka wamwe n'akajanja. Fe Abaganda tulina akajanja bwe twagala kabaka waffe. Era oba oyagala nnyo okumanya ebikwata kabaka wo naddala ng'okikola mu kitiibwa toba mulabe. Omulabe yaani ye Museveni. Nga very clear. N'olw'ensonga eyo omulanga gwange eri abantu b'e Masaka mwenna n'abaana ba Buganda mwenna, temukkiriza muntu yenna batematemamu, temukkiriza muntu yenna baawula, temukkiriza muntu yenna bagamba nti ono mwana kino kyana, temukkiriza muntu yenna bagamba nti ono asaanidde ono tasaanidde. Ate naddala abavubuka mwandibadde na confident nnyo kuba kabaka waffe atwagala. Kabaka wamwe yakwata omulembe gwa guno n'agubakwasa mu abavubuka. Temumusubira kola bino ebintu mmwe maanyi ge, oba waali oba taliiwo. Mmwe mulina okusitula Buganda nga mubeera abeesimbu, nga mubeeramu amazima, nga muwa gye muba mutambulidde oba mugenzi Arua oba mugenzi muwe ekifaananyi ekirungi. Abaganda tetuli bankwe, Abaganda tetuli babbi. Era omuntu yenna abazze alese emize egyo omwetegerezanga nnyo. Kati tukankikomya. Njagala obajjukiza Baganda bange bulungi bwa buli muntu tulina okukwatagana. Nga tetukwatagana bukwataganye tulina okukwatagana, no, nga tukwatagana mu bwerufu ne mu bwesimbu, obutali bwa bigambo wabula obw'omubikolwa. Tewali kisobola tulema kukola singa tuba tukwataganya awamu Baganda bange. Tewali kisobola tulema kukola. Tuli bangi nnyo, tuli b'amaanyi nnyo, ate tuli bazuukufu nnyo. Tewali kisobola tulema kutuukiriza singa tuba tukitaddeko omwoyo. Nekino kati bagambe Baganda bange bali e Masaka, ebintu bingi bikoleddwa, ebintu bingi byogeddwa, okugezaako tusala sipiidi, okugezaako tunafuya, okugezaako tuzza emabega, naye bikyagaanyi. Munajjukira tibigezaako okuntemula naye tebamanya nti nze ndi mitembo, ntambulirako emikisa gya Katonda, ntambulirako n'emikisa gy'abajjajjange. Bagezaako okuntemula mu Arua ne kigaana, ne bakwata emundu bbiri ne baziseka mu hotel room gye nalimu, ne bagamba zino emundu zibadde za Bobi Wine, ne baswala nazo ezo emundu ne zibulawo. Tebakomaawo kati awo ne batandika pokopoko, ne bagamba aba Bobi Wine ba terrorist, ebyo ne bigaana. Tebakomaawo ne bagamba abo bajja okulaba oyo Bobi Wine baba bazze kulaba muyimbi. Nene mbalaga nti ako kaganya obbalya. Tebakomaawo ne bagamba kakati NUP kibiina kya Baganda, Baganda bokka be bawagira Bobi Wine. Bannange mwalabye Busoga, mwalabye Arua gye twabadde, mulabye eggwanga lyonna gye tubaddemu, ako nako ne kabalemesa. Tebakomaawo ne bagamba kati oyo Bobi Wine akolera Abazungu. Ningamba laba Museveni, okumanya Museveni ddaawa anti kakati ulira bena batabira mu ssaala ezo ba MP tebajja kuyiwamu. Ntambulire bali abakadde sabane bagamba tebakomawo Baganda bange, ne bagamba Bobi Wine akolera Abazungu, akolagana n'Abazungu. Yes, nanyina bakyali bange bangi abangere. Museveni bw'andaba ne Biden ng'atyagamba oyo akolera Biden, bw'andaba ne Clinton ng'agamba oyo akolera Clinton. Bassebo ne bannyabo Abamerika bakyali bange, era bwe baba bagenda tuyamba okugyako Museveni njabbaaniriza. Abangereza bakyali baffe, era bwe baba batuyamba okugyako Museveni mbaaniriza. Nabadde London gye muvuddeko ne mbagamba Baganda bange bwe muba ddala mugengu gye mwogera mubitegeeza, lwaki omukazi ono eyabbye ssente, lwaki erweru, lwaki temubasaako natti? Bungereza olwakoze beppa, n'Amerika nekola beppa, ne Dubai nekola beppa. N'olw'ensonga eyo Abamerika nja kolagana nabo, tujja kolagana nabo
nabo nga NUP, Abangereza tujja kukolagana nabo, Abawarabu tujja kukolagana nabo, buli muntu yenna ayagala otuyamba okuggyako Museveni mu ngeri yonna tujja kukolagana naye. Tetumanyi kye twagala ng'ensi, tumanyi kye tuli, tumanyi n'ekyobugagga kye tulina. Tetukolagana nabo nga Museveni nga bamuguza bya bugagga. Tugenda kukolagana nabo mu kusuubulagana. Tulima emmere ey'akabi, tusobola okubakubya emmere yaffe. Ennaku zino balima n'ebyakabi nabyo tuyinza okubibaguza. Baganda bange Mike tebakomaawo ne pokopoko waabwe. Bamaze okugamba ekyo kibiina ky'Abaganda bokka ate ne beekyusa ne bagamba kati ekyo kibiina kirwanyisa Abaganda. Beerabidde nze akikulembera yenze omubanda wa Kabaka. Tebakomaawo ne bajja ne bagamba kati abo bawagira bali balisiyaga. Bwe boogera ebyo gabe nabagamba sikaana nabo kwatafasi babi ku mukono nga gamba tulumyemu kayala nga tulumya sobola banagamba ne batali bange buli omu afuna eddeemu amukuba embaga ate ne ba MP ne bakulembeze bannange nabagamba batali babakuba embaga nalo tetujja kubaddamu nabikolwa naye bwe bamala obyogera ebyo nga nabo mubabuuza nti
wano. Baye jasa. Kumbane kunyenya Oyo ye His Excellence Subiri Abannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate balowooza nti tatuuke tagenda emanya nga takola ki mwena ebigambo ndowooza kati bibazze ku matama temulina kimugamba. Omukulembeze w'Abannayuganda eyalondebwa abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ate bannamityana bamwaniriza mu ssanyu ery'enjawulo. Mwebale nnyo baana ba taata, mwebale nnyo baana ba maama, mwebale kwagala ow'abantu eyalondebwa omulungi omukulembeze wa Uganda eno.